Bwatukira kigudde bugwi. Era bwe bibanga bibadde bitambula bulungi essomero lino liyinza okuba lirina nalyo engeri geri omanyina amasomero gajja ajjatta omwana. Ebaga oyo w'obuna oyo wa first grade n'awaka waliwo amakanga waliwo ab'obuna owabuna yagambye owabuna yasaba ebyokulya ebirungi. Wabuna wanjawulo. Kati omwana ono bamujjajjata ne bamufuula nti wabuna n'alira kisinga n'okulira kisinga. Kyobola nze ndira ku ssomero eri bakozesa interview nga niwo wasatu bamuwa ne bamuwa obuna ate ne bamuwa obuna. So kati omwana ono tuula naye nga tonnaba kukola bino tutuule naye tumugambe nti olaba eno future yo tumulaga obulungi obuli mu kusoma kwaka kati munango oli mukuleta zi 4th grade mu P7 the higher you go je tugenda wagula ebintu bigenda kaluba senior 4 n'oleta biki naye ate senior 4 jja kugiyita singa onooteekamu amaanyi n'oyogera naye ate era abaana bana era nabo kamboogereko abaana bo bolaba abazadde nga batabuka ne babavuma ne babalangira mwami mukibya abaana babadde mu vaaka nga bambala bubi bamama bawe tebakimanyi bakwano be babakubira essimu nga babalabye bali bambala bubi batambula nnyo abadde talina mulimo gwakola bakambwe nnyo waliwo omwana ng'omuzadde bwamuyita omwana ajanukula mu njanukula enfu kuba babandeeteddeko mbakansoli mu mukyala n'akugamba oba omwami n'agamba omwana atusobedde ng'omuzadde tasobola kutuma mwana oyo muzadde omu yampaako story n'angamba nti yagenda oba wa mukwano gwe onaayita muwala we n'amugaa jangu leetera oba abagenyi oba yali alina baleetera biki n'amugaa obitadde wabi biteeke wali nedda nakugambye wali omwana yakwata katule n'akakubawo ne kaatikamu n'agamba but man what's wrong with you n'obukambwe kati omwana oyo akola ebyo nga yali mu vaaka osuubira okuba nti banaaleeta 3rd grade bagenda kubeera kaminga nammwe abaana abatulaba tubeereko n'empisa kubanga empisa kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno empisa yensonga lwaki tutudde mu maaso gammwe wano lwaki ndi wano lwaki omwami ono ali wano n'abalala abakola wano n'abalala bali bwe bali empisa kintu kikulu nnyo omwana ono gwe batabukira ono ennyo naye oluusi abeera nga abadde abazadde bagamba bye ebibuuzo biddadde ogende mu siniya wano tukuwone bigenda okudda ng'ate akoze bubi nnyo mu buzibu kuba nabagamba olulala nga tutandika holiday nibagamba lagako nti watuuse waka amazzi gabeeremu ag'okunywa bwe kaba kadomola oba firiigi engatto za mami zirongooseekokko lagako nti oli wanjawulo era nali mbagambye nti abantu abalina abaana abali mu vaaka bo abasukozi baali badde bavaawo ne tusigalawokko n'abaana bano ne bakolako ku mirimu kubanga abantu bayaayaana njagala lino essomero njagala lino essomero naye n'empisa muzifeeko omwana oyo essomero ligenda mu mentalinga kubanga mwami mukibi tukkirize tugaane ne bw'onooba oyina buna ne bw'onooba oyina munaana ng'empisa 0 oba tolina gy'ogenda genda ogenda kukola ofune first class degree naye obula omulimu nga gye wajja oyitira yonna oba bagukuwe naye akaseera kakasooka ako bagambe nti ndoza twakola ensobi okuwona omulimu tugyeyo application tugyeyo abantu bali abakola interview abalala tuteekewo omuntu omulala kubanga omwana ono akuzibwa ono obubonero bwe tubutwale ng'abadde mukozi akola ewaka n'akola ensobi ennene oyinamuko embeera eneesobola okuddiriza ensobi eno kati gwe mwana gwatulaba omuzadde obadde omuyisa otya kino kigenda okutuuka ku kambuwalire ng'ayina bingi byabadde agasse mu bwongo bwe tebaagala kusaala abamu babasirika bagende basome oba mu jiji oba biki ku kyaki baagaana tebatuuka bambala bubi maidi bamutwalanga bwe bati kwegamba ne tulabanga ne performance eyinza okuba erimu oba ebikolimo byabano oyogedde ku kintu ky'okwambala bwe tukitwala ku levo y'abaana abagenda okuddayo mu siniya wano mu nneeteekateeka yaabwe omwana owa primary aba mu life eno ey'abaana baana abato banne naye bw'akyuka kati n'agenda mu secondary naddala nga transition eyo ng'ate babadde mu ttaamu eno nnene ebiseera ebisinga bingi ebikyuka ku bo obulamu obupya obwo bayinza kubweteekerateekera batya ekisookera ddala mwana gwe agenda mu siniya wano erinnya ly'onoozimba mu siniya wano ogenda tambula nalyo paka bw'olimala essomero eryo ate n'obulamu bwo bwonna linnya ki ng'akatuuka mu siniya wano watuuka mu siniya wano okwata mu uniform ng'essomero lyakuwa mpanvu lyerikakasa nti ekumala n'ogikola fitting wakayingira mu siniya wano n'otandika okubba ebintu bya banno gundi yaleese kasitokisi akalungi n'okanyakula wakatuuka mu siniya wano metro yakugamba okusiimula kuba amasomero agamu abaana bakola house waka wagenda n'akambe mulina okuwaata wabula gw'odooja okuwaata
gwodoja okukola housework gundi kukirininga dormitory gobo kirininga lwe basanga nga wetaaga obusonda metron ate era akwata olweyo asikeyo tewateredde oli mu kuzimba erinnya erigenda okwonoonera gyotagenda kufunamu. Abalala muyina engeri gye mubadde muli mu masomero gammwe nga omwana wa primary tumutwala nga baby. Yes. Era ewe waffe tubatwala nti baana tubeera twogera nabo tubasuubira ng'omwana naye mu siniya abantu tebaagala nnyo kwegoba naawe bakakasa nti okuze tebagenda kubeera nga metro ne amala kukwatamu gwe okuva mu dormitory akuba kadde akategeeza nti dormitory 12 tugifuluma naawe beera ng'oli mweteefuteefu nti ogenda gifuluma 11 akuba akadde akagolokosa abantu ogenda okunaaba n'okukola byonna beera ng'otambula ne tayimu tebo then n'ekirala ng'ogenda mu siniya 1 gwekakase nti gy'ogenze ssomero lirimu abaana ab'enjawulo gwe nga ggwe owange Naswira Rahma Buyungo ogenda kufuuka ki mu ssomero muli totandika kubeera ng'ogenda kutandika okubeera nga olw'okuba oli yaleese biskuiti simanye eziri zitya oli yaleese biki naawe n'oliteka kweyo levo tutegeere ensawo z'abazadde baffe ekikulu mu byonna fiizi zisasuddwa akawunga n'ebijanjalo gyekali tuleme kubeera ng'ogenda kutuuka ku ssomero ate otandika okubeera ng'ogenze ku ssomero naye nga bikaseera okuba akasimu kwa sikaali okubira eya metroni okuba simanya biki ku kolobokisi tovaako anti kakati mami kubanga amasomero agamu mubadde mu primary ezimu olw'okuba abaana bano bato tukkiriza omuzadde najja anytime nze wange sibagoba anytime simanya waliwo amutwala ku weekends anti omwana wange alina obulwadde balina omukyekera bingi ebyawo kimu omwana nedda mukyala Buyungo omwana wange omanyi namukuwa mutengeri gye nali nkola kakati weekend njagala musigaze ngolaba nakyo kiwulikika omuzadde ayagala afune hampo time n'omwana we naye mu siniya tebaagala nnyo ebyo byakubeera nga buli kaseera okuba obusimu mbu ate omuzadde ate soma agenda kuleta cookies ate omwana wange ate kakati tutambula n'ebyo yes to the extent nti amasomero agamu gagaana n'emmere olw'ensonga zaago kakati tetukusuubira kuba nti ate ogenda kupasalinga maama we maama omanyi naawe viddi leeta kachikeni naawe okamanyi nkaagala nnyo tutuuke ku extent omwami omu yaŋŋamba muwala we yali ayagala nnyo enkoko n'akemebwa n'agitwala ne bagigobesa olwaddako n'addira enkoko n'ateeka mu kaveera n'ayambala seppeewo kakati ate mu kumutawaanya wano bikkula emmotoka n'ebirala seppeewo n'egwa enkoko n'ekira wansi kakati waliwo ebintu taata atuse mukola ebintu ebyekigwagwa just for the sake of mwana demands yakoze noowe mwana gwe bw'obanga wabadde oyina essomero ly'oyagala essaawa zino mbadde ndaba essente ze basaba ezimu ziri bukadde 2 obulala 3 maama n'atula n'agamba naye nkubuulire essomero lino obadde olyagala nnyo era obubonero okolifaayira naye tetugenda kusobola bukadde 2 kkiriza tutambule n'ekyo ate era naawe omuzadde mutwale abaana mu masomero ge musobola bannange tulina obuzibu bakyala baffe mbawuliriza abamu ovuga bodaboda ng'omusajja naye nakugamba sinze nakutuma omwana oyo munzalemu owange olisalale ana owange eno ye kirasi ye era eyo gyalina okukola ki okusomera bulijjo okimanyi omwana alina okusoma notukane ku level nga tukyayinza kukola kintu kyonna okujjako okukuŋŋanya akasente ak'omwana agende mu ssomero eryo naye nga waliwo amasomero amalala era agasobola okupafominga era n'otezimbira kayumba n'oteeka mu baana ng'obwongo bwo bukugamba nti abaana bagenda kuzimbira ne bakula ne babeera nga basajja nga bakoze famire zaabwe nga balina kufa ku bakazi gye baawasa oba ne bakula ne babeera feri maama n'abagamba nti oba ne bakula mu periodi eyo nga bakuze n'ofuna okukyankana ne maama waabwe n'ayokaba poko ebigambo ebiyitirivu n'osigala mu ne bakukyawa ne bakula ne batafuna ssente zizimbira bakadde nga nabo bennyini bali mu kubonaabona nga bino ebintu byokubeera obulungi katonda yakyobola tulina okuteekamu essaala mu buli kye tukola essaala yeebeere ku mumwa essaala yo tugikulembeze nga bwe tugamba insha Allah mukama bw'anaabakkiriza waliwo omusomesa nali mmanyi ali arrogant ng'ayogera n'omuzadde yajja nagamba omuzadde yagamba omusomesa nti mbadde nzize eno eŋŋombo gye tuyita please allow this one in class nga nyinako ekitundu kubanga tayina n'amubuuza ekitundu kya sente mmeka 800 omusomesa ono n'atunula omuzadde mu maaso n'amugamba
essomero lino lya $1,600,000 ate poliisi egamba niru balance ojja tuli ku zero zonna nga ziweddeyo naye nze mbadde nkuwa amagezi tewali amasomero ag'ekinaana then omuzadde n'anyiiga anyiigira bwereere nga wali amasomero ag'ekinaana open mu maaso ge bw'ati timbadde nkuwa amagezi wali essomero ery'ekinaana ng'ekinaana eyo ebafuulu lwaki sijja otutta omwana anyiigira bwereere kakati kankuwa ekyokulabirako nze mbadde nina nga nkoma ku primary 3 naye ng'abaana wansi wano nyina engeri gye mba mentalinga nnyo omwana nabe nga ayize reading spelling n'ebirala ng'omuzadde olw'okuba nti akasente kange katono n'agamba mukyala Buyungu wagaana otukolera ekyokuno omwana mutwalewa nga mulagirira essomero naye nga lya bonna basome naye abaana abo baleeta 8 baleeta 10 baleeta 12 baleeta 16 omuzadde era nakati badde bakuba amasimu mukyala Buyungu gundi agala kwogerako naawe weebale wamuseetinga kubanga omwana primary eno ogiraba wakati wa baby ne P3 omwana wayigira spelling wayigira handwriting ennungi wayigira oluzungu wayigira interpretation of the question you know waawo owa P5 afunanga ffe twateeseteese nnyo kati omuzadde ono akugambye nti teeka omwana muli ekinaana ogenda sasula ekinaana obeere niru balance omwana wale kubeera nga baasa amusoma kubanga baasa okujja nga buli kaseera asoma zamzam buyungo okimanyi it traumatizes buli mwana wajja nga batadde akapapula mu nsawo ye ne bamugamba nti bagambye tetuddayo enkya n'akakuwa yes waliwo n'abaana nze mutabani wange yanyumizaako nti waliwo omwana babeeranga bamugoba infact n'erinnya ne tulikwata nga niwe wakali tugamba oyagala kubeera n'agamba naye nga baasa bw'atuuka nga abaana batandika okusoma zamzam buyungo kuba talina lwajja natamusoma ne kristo yasookako anti basooka ne bagamba nti alina sente nyingi yasooka kristo waggulu era mutabani wange rokoda muli bwe yajja yagamba naye mami nkubuulire okusinziira amasomero gye tubeera bwe bapesitalinga sente bwe bazisaba omuzadde yalibadde yeyambayamba bw'abaala batazisobola n'ayanguwa mangu n'agenda gy'asobola kati oyo yanyigira bwereere ekyokubiri gwani yakugamba nti nno essomero eryagala niru balansi lyeryokka erisomesa mugayitako buyisi waliwo gye basobola okukuwuliriza nga poliisi yaabwe egamba olinawo mmekaleeta waliwo n'essomero nga nti ojja kujogame mukyala Buyungu agambye nti ekisulo kya mmeka nti bwezito mbadde nsaba twogere essomero lyo ndyagala kusomesezaamu omwana wange naye tusobole okwogera waliwo nagagamba nti nze siina sente naye nina ebijanjaalo byonna byonna tubikkiriza ku masomero nina ebijanjaalo nina kasooli nina enku ndi muzimbi tulina abantu nga tusomesezza abaana baabwe nga bazimbi twalinako omuzadde nga kapenta kati ng'entebe bwe zonoonekeza okusomero yajja tuzisitula ne zitwala ku carpentry ye n'akola ne babalirayo yes tulina abazadde kati abakola liquid soap n'agamba nze nja kusapulaayinga era oli bajja n'omuga nti tulina omuzadde waffe tulina abazadde nga bateyira nga twamuwa weebale nnyo asobola okutunga uniform tulina abazadde nga bakola embroidery ennaku zino n'aleeta omwana n'omuga yakola baaji yateekako baaji zonna masweta biki nga twakimukwasa so kakati noonya essomero ly'ogenda okwogera n'abantu erina akusobozesa okuweerera omwana wo obulungi n'asoma ne tuleka kweteeka ku mbeera olinganga nti bwagenda musinawo n'asasula busatu olwagenda bwafuna omulimu nga tumaliriza oli musomesa olina essomero omuntu ajja kwebuuza requirements empitirivu ennyo zaaki twagala twebuuze waliwo essomero erimu erisaba $8,000 requirements eddala nisaba $23,000 eddala nisaba $40,000 eddala nisaba $5,000 naye nga period yemu omwana gyagenda okubeera ku ssomero oyinza n'okugamba nti obaolaawo ne facilities bagenda okukozesa zifaanagana eŋŋombo kati etandise nti bw'oba otwala omwana mu senior 1 oba obulako ndooza mwogezi okubanga mugezi kwanjula oba obulako mwogezi yekka okwanjula kube nga kuwedde kakati ngenda kuwa ensonga eno waliwo famire ng'omwana bw'alwala omusujja awonera ka kiriniki k'oku kyalo ku mitwalo emeka 2 n'ogumu n'akasanvu naye nga mulwadde musujja waliwo eddwaliro ng'ogwo omusujja gwe semu musujja ogenda kusasula $5,000 waliwo gyojja okusasula 3 waliwo gyojja okusasula 10 kati gwe mwami Mukiibi ne mukyala Buyungo mugwawa kati ge masomero gano
noonya essomero ke kali nkaddamu essomero erijja mu nfunayo mbawanye ekyokulabirako ne mbagamba all the way from Kiboga Nakawunde district Kiboga mwajusa n'erinnya betujjanga ba Nakawunde district naye tuli wano olunaku lumu ndowooza inshallah bwe ndiba nfunye obudde ndijja ne mbasomesa nti biki ebyetaagisa biki byewandifuddeko nnyo omwana w'okufuuka kyalina okubeera nga naye akasimbera ddala mpisa na buntu bulamu batulaba ndowooza tusobodde okubaako bye tujjamu ebikulu okusobola okulaba nti tuzayo abaana baffe mu ngeri ennungi. Nsaba osibule njagala mbawe ku nnamba y'essimu kuba kakati waliwo omuntu ali eyo ng'omwana wa mutawaanya nga yali mulese mukyalo bungu nayo abagala ba counselors abagala counseling just counseling 07 72 89 49 75 oba 07 02 00 83 jangu twogere abaana baffe basobole okuba nga toyanze nnyo toyanzege nkakasa nti gwe naawe omuzadde ali eyo kati abadde omutima nga gukwewanise ku nsonga y'omwana wo osobodde okufunamu kati obukakamu ojja kunoonya essomero ly'osobola gy'oba otwala omwana wo asome ate asobola okubeerera ow'omugaso si buli yagenda mu ssomero ly'ogamba nti first class nti ate naye abadde first class mu bulamu bwe ebintu bikyuka nabwe kityo saagala obeere n'okutya okw'enjawulo. Nze Maurice Mikibi Omugave sigala ku Terefayina eyaffe ayi Katonda kuuma maaso moogi.